Ekibuga Masaka. Ekibuga Masaka gye wali okutematema abantu ebijambia. Ekibuga Masaka gye bakubira Ashraf Kasirye essasi mu mutwe. Olunaku lwe lumu Mr. President aba akyusizza amudduse mu ddwaliro bamuleeta e Kampala ku roundabout esemberayo ddala bayingira ekibuga ne battirawo Frank Senteza. Ekibuga Masaka gye basibidde Gaddafi ne akira okuvumbi noli munabo omulala. Ekibuga Masaka gye bakukusiza Edi Mutwe bamutwale. Ekibuga Masaka yewava ewokitiibwa Mathias Mpuuga n'Abedi Bwanika n'akakundi akalalawo akali awo. Simanyi oba munfuna. Ekibuga Masaka ye wali bannamawulire abavaayo ne bagulawo emisango ku Edi Mutwe ne banne. Kubanga Edi Mutwe bamuguddeko emisango gye gimu gye bagula ku akira okivumbi ne Gaddafi. Ye wava munnamawulire gwe bayita Farish Magembe. Njagala nnyo kufokasinga ku Farish Magembe ono lwaleero. Waliwo ka audio akakola rounds nkasanzeeyo ku X. Nga bakubidde Farish Magembe ngaliwo omuntu omusajja omu akubidde Farish Magembe simu nga amwebaza. Olunaku lwe bakwata bali abasatu. Gaddafi ne akira okivumbi ne munnaabo omulala. Olunaku lwe babakwata nga waliwo akubira Farish Magembe mu ddoboozi ya Farish Magembe yo si AI. Nga bamwebaza nga bamugamba weebala omulimu gw'okoze. Katubuzaayo abantu babiri bwe bati. Naye naddamu bulungi n'agamba nti kale ssebo. N'amugamba nti soma ennamba yo nkutereko ssente. Farish Magembe olwaleero mulabye ng'avaayo ne yeewakana. N'agamba abo bannamawulire abakozesebwa okugulawo emisango ku Secretary General ya NUP bakola kikyamu nnyo. There is a tale gye twakulanga tuwulira nze ndi mukyala mugwere nkulidde mu Buganda nsobedde mu Buganda. Batugambanga nti obuli bwenkwe, there is a myth I should say, obujjudde mu bantu abamu bannanfuusi. Bannanfuusi okozesebwa otya okwate muganda wo? Why would you, just because of money, why would you, lwaki wandiyagadde okulaba omuntu ng'atulugunyizibwa attibwa ku lw'okubanga bakusasuddeyo ku busente obutonotono? Bannange ensi muli giddawa. Farish Magembe ne banno ensi muli giddawa. Kati mbabuulira, history has your names. Ne bwe ndiba nfa nga nfunye akakisa nga nkyasobola okwogera, I will mention your names. History has you on paper. Tetugenda kubeerabira basajja mmwe. Mathias Mpuuga ensi terikwerabira. Nkimanyi walowooza nti ojja kufuna immunity ku lw'okubanga oli wa kitiibwa. Nkimanyi nti walowooza nti Buganda Kingdom ejja kubackinga up ku lw'okubanga oli wa kitiibwa. Nkimanyi wakozesa akantu ng'olw'okubanga okimanyi nti oli wa kitiibwa, oli lawyer, wasoma nnyo. Nolowooza nti tojja kukwatibwako. Afe mu people power tulina gwe please. Kumanyi g'abantu toleeta bitiibwa ate mwe ba elite mmwe nina engeri gye nabakyawamu. Mwe abasajja bwe twakulanga twegomba. Mwe abasajja bwe twakulanga tutunuuliranga tugamba nti bannange nga tulowooza mmwe mugenda okununula eggwanga. Mubadde mu byobufuzi myaka 3 just kukusa mbuto zammwe. Mwe musinze okuleeta confusion mu opposition. Mwe abasajja abaganda mwe abaludde mu bifo. Nze bannange, I have no mercy for any one of you. Sirina. Mwe abasajja ab'amasuuti mmwe ab'amakooti mmwe. Mwe abasajja abasoma, ate there is something about lawyers. Oba kiki? Nalabye nandala Mafabi naye avaayo n'agamba mbwe ayagala kwesimbawo ku bwa president. Bannanga abasajja ba lawyer, abasajja ab'amasuuti, mwine engeri gye mutunyisizzaamu ekigambo elite.
kireka as if bwe mufuuka ba lawyer oba ba elite obwongo bwammwe busanguka noba nga you cannot use common sense. Now Nandalama 5, who is going to vote you? Okujako nga you are Museveni's project, who is going to vote you? Who is going to vote for you for sure? Who? You are a project being used. We all know. Next single kunyiza is this dense Ugandans abagenda okuvaayo abalina obwongo obutono nabo era bakulonde. Abantu betulonze myaka 3 ba MP myaka 2 akyali mu parliament akyakola yoki bane tewali mwebye ebifo gye bava tewaliyo bantu balaba sola ku representinga tujjako muntu afuze Uganda myaka 4 plus goba MP obumazemu emyaka 2 why make it make sense 20 years 4 terms make it make sense. Abasajja ba masuti. I have no kind words for you. Mweba elite, I have no kind words for you. Manyi gabantu esawa zineno tuli kumanyi gabantu twagala kuddamu kubuusa banna Uganda. Tetugenda kuddamu kulonda nga tulondera ku sentiments nedda mukwano. Most of you mubadde mu opposition naye nga muliyo lwa before. You are enablers. Mwefula nti muvuma Museveni naye nga ate mukolera ye. Tubamanyi. Ne munange nsentegera yange si yeyo muna Uganda omulala. Era osanga muna Uganda omulala nga yagamba nze gundi kwenfiira. Naye ngobera n'omubuuza nti wali otuddekawo n'olowooza. Wali ogezezzaako bigatta gulaba bigatta. Takamba nze bannange gundi kwenfiira ate bawa opposition. Nazze kusomesa gwanga. We are going to influence most of your people obe mukkiriza nti bamaanyi bakabi nnyo. You will be surprised and you will be shocked.